Ensangi zino kumpi buli kitundu wootuuka ekizibu ky'okubbattaka kyekikwaniriza era ebitundu bingi abantu bali ku bunkenke olw'ekibbattaka. Wadde embeera eno ezeeyogerwako, ekizibu kino kyongedde ekkula naddala wano mu kitundu kya Buganda. Kati Supreme Mufuti wa Uganda Sheikh Muhammad Alaze alabudde gavumenti okusalira amagezi ekizibu ky'ekibbattaka kubanga abantu boolekedde okwekyawa. Abasengulwa abantu ku Kibbattaka. Nze nyina ekibuuzo ekibuuza nti abo baavaawa? Ettaka libaddeyo ki? Wabeerawo nannyini ettaka, oliba ttaka nga lya ludda lwa Ssaabasajja Kabaka, wabeerawo abaami abaliko abalikuuma, boowa ekkanzu n'obeerako ne babanya nti omusajja waffe kwaliko ttako. Ono ategeezezza nti ekyewuunyisa kwe kulaba nga abanene mu gavumenti ate basengula abantu n'okubakuba nga tebasasuddwa wadde okubaliyirira wadde okuwa abatuuze ekitiibwa kyokka ne bassaako ente. Ate bw'omala okusengula abantu bw'ofa oyagala abantu bakuziike, bagenda kuvaawo. Oli asengula abantu nassaawo ente, hizo ente zikuziike oba z'oyagala. Kyo kiri n'olwekyo tuli bannayuganda aye tetulina gye tulaga. Oba okuza ettaka alhamdulillah mu eseera zikuwadde kkiriza n'abalala oba babibanja bakuwa obusuulu osobole okubeerako nga bannayuganda. Supreme Mufuti okwogera bino abadde muddu wayo omugenzi Haji Swaibu Musi ku kyalo Kamuli Lusango, Kalungu District ekisangibwa mu Buddu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombe Mukibika Amadi akkatiriza obukulu bw'okukuuma ettaka era n'asaba abaana okukuuma ebintu by'abagenzi ssaako abazadde okuza obulungi abaana. Ate naffe abali wano tukitwale ng'ekyokuyiga kubanga ebiseera ebisinga muteekerateekera nnyo abaana mu kifo ky'okuteekateeka abaana. Tubasaba nti abaana si kibi, beerako by'obateekerateekera naye bw'oba oyagala babikuume bongere nako ate nabo bateeketeeke babeere nga bayiga ekkubo naddala w'obadde otambulira okufuna. Ono yasabye abasiraamu okufuna we bagwa awatuufu ku ntalo z'obusiraamu ezigenda maaso mu ggwanga nti bakome kulya mu lulime ne mu luzise. Bamasheya abali wano mulipootingire ddala mu kkubo ery'eggolokofu ery'ekibuli gye tukwata ewali Supreme muleke kubuzabuza nga mu bidaala mutoola salaamu ng'eri emabega mukola ki nga ne bwetubeera nammwe mwatulabirala ng'agenze taliiwo. Tuleme kubeera ng'ekigambo Mufuti buli awulira ng'azimbyemu ki nga naye akyegattako. Tumanye Supreme Mufuti ali ki? Ali omu. Ate ye akiikira ekitundu kino mu Paalamenti Honorable Francis Katabaazi akkatiriza obukulu bw'okukuuma amannya g'abagenzi kyokka n'asaba abasiraamu okutereeza obukulembeze bwabwe okuva waggulu. Tubeere bumu kubanga bw'otunuulira jjajjawajjajjawajjajjawajjajjaawo yali musiraamu teyali, nange jjajjawajjajjawajjajja wange teyali mukatuliki. Kakati ekibabeeza nga mulwanagana abasiraamu n'abakatuliki na bino na biki, nze ndowooza ebyo byonna byaki byabwereere. Amanya kintu kikulu nnyo kye tutali bannaffe bagakozesezza n'okutufuga batufugidde ku mannya n'abaana baabwe n'abazzukulu n'ab'oku kyalo. Mannya ogaga yabugezi ntono mu manyi ne bagamba okujja kusobola. Neffe lwaki tukweka amannya g'abajjajjaffe, lwaki tukweka amannya g'abakitaffe, lwaki tukweka amannya agaffe ag'ensibo ge tumanyi. Era mukadde wange Supreme Mufuti yaŋŋamba nti bw'oba ogenda kusabira kitaawo edduwa ngenda kuleka byonna ebirala ngenda kubeerawo ku mukolo. Ssebo kulw'abaana b'enju eno n'abasiraamu b'e Kalungu, Lutengo, Kiweesa, ssebo tusiima. Robert Mwanje, BBS Telefayina, Gamboze.